ekiremesa Kyagulanyi okuwangula Museveni Struggle agirimu bwomu ate nga yali bulungi kandi bina Uganda obusiru bwabyo kati game P agakansala ko gagenda kujja mu budde nga bisiruwalireko bugabadde nabyo bina Uganda yogera bulungi kasokoze ku radio bina Uganda janga wewe omyazi banange siri mufere banange ngenda kubafiiririra ngenge bisobola okugoberera no bitomeza kyeva bitomeza naku kyebiruma bajjo kana kalipo bizonto bikayitako kati bazonto balina kibategeeza balina amakulu naawe kati bagenda kukolera kati bazonto badde bafuna ki kati bagenda kukolera bazonto basajja atubadde bayamba ki ekiri awo ne lwaki bavuma omuntu abadde abanga wa ssente kitegeeza bulijjo bali ku musaala bavumyani bulijjo balaga bavuma gavumenti kyokka nga balya bagambye Yesu yagamba sibu yali bigamba nti kitange mukama wange yalingira obwakabaka nagamba kankuyigirize mukezi kwa kino matuli ku radio buli muntu golaba eyewanyi nnyo Kyagulanyi botasobya bu principle bwe bulamu bwe ompulira navuma nnyo Museveni nsiba nkyogera abakolera Museveni oli mutuufu okuyogera mazima gali straight omuntu atasobola kujja ku TV n'agamba nti Kyagulanyi yakoze ensobi bwati naye tutereze bwe tuti omuntu yewanyise nnyo bayagala Kyagulanyi n'okusinga abaana be abayina kyabala kyekizibu kya struggle ndekayinasomesa abantu struggle kakati mwegendereze nnyo babajja abajja bagamba nti ze Kyagulanyi waligwa wendigwa baba bayina kye babala oba bazondo baba bakeizi buli muntu yefuula mbu Kyagulanyi gwe musaayi gwe manya tamwagala nako tugenda ku radio somesa abantu tali Muganda mpuliriza keizi siri tribalism omuganda omutuufu nga Mukasa tribalistic olandi oluzungu omuganda nga Mukasa tekinkwata kukakasa abantu ndi Muganda nenewana zaba nango omuganda omunyarwanda oba omunyankolo oba omukiga ayagala bamuyita omuganda yaba yagala abantu bategere nti Muganda naye nze Mukasa kyange kibeera automatic and normal bolabanga abantu nga bewanyisa nnyo omuntu mbusimanyi bwe bulamu kati Kyagulanyi yabawadde obulamu ebwezo nga naye anoonya bulamu oyina musimanyi sisobya kati manya bili bivuka byasamira ku internet bina mission yabyo nakone na Uganda biumba tutu bisajja byattu baba bimalaya bivuga bizza kaizi oyimiraga ku mazima no yogera omutima go kati bakabitex bagenda ggulu nabitex kwali okunziraganyo gende ggulu sika bampana nagamba nalokoka mu mutima sina gwentya kaizi ompulira era mwendya ngamba nalidde nenagamba anakola ne Katonda endagaano kazinde kusaidia abantu baleme kunda bana basajja bano kiva mu mutima gwo so sigamba abantu mundaba naganyo gende ggulu bafunye sente ba promoter ne batampa kitegeeza mbankolera kabapane Struggle ino okuddayo ku bantu abajagala mu mutima abakoye embeera embi Kadima aina audio note yafulumye ya bizonto nga bigabana ati bagabande ku audio note nawe bazino bana ina ko buchayi nze mbadde nkusomesa nti Struggle eno yafa onakulo yafa buli musiru atana aba maaso owengeregeze zibangambye nyirira firuta naja ne yefula zendi sabo ekiwumba tukisobola okubeera North Korea oba ne kibeera China nga kitegeera abe Kampala mu kye kisalawo bimataka ebyo mukama asonye okwemula mpulira obusungu ate bajja oli mutuufu mu nsonga eyo gy'oyogedde kati guys odiyo mu America nowefula mugotegeera abe Kampala mugoduumira byajja ku biba bina mission tali mugenda kujjako mu 7 nga temubuuse kabadi ka mu 7 kuba mu 7 mugezi kati kankulu ebintu ebisinza okutta Struggle byo mulowooza mu bya Struggle kumbe bina mission zaabyo abawumba tutu ne bagoberera tusigotumaleyo point yange kaizi Struggle tayina jeraga nga bannayuganda bennyini bakyali basiru nze seguya abantu bo baba balye bannayuganda babatwala obali bagaggawaze kasaba bakolera olugambo wano kagosinga mu Uganda bafundikira ofuuse sekadama kati bakuyamba ki beba bantu beba na Uganda we batyo babuukire ekoledde ekakati kolanga ekitufu mu mutima gwo nga tokola abantu bantu basobola kubeera obanga myaka na myaka abantu bananfuusi nobanga bakwagala nga semogere batuuka ekisana ne bakukyawa
n'omuto guno olunaku lwe nalaba kuona omwana ayogerera emipiira ng'akaaba lwe namanya nti waliwo ekitali kituufu. Abantu bakola kabampaane sitwago yonna efudde sitwago njagala tukize sitwago ekendedde amaanyi lw'abantu befudde bagyerimbikamu kati Museveni aba atuukiriza ekigendererwa kye ebisirusiru byefuza sitwago ebitasobola kujja ku leediyo okunyonyola abantu nsonga ne bagitegeera bye byefula bye bitegeera sitwago. Okimanyi waliyo ababaka abateeseza ku TV naye nga bo bali nga mubaka ali ku TV kanalabye muwada atutte wali ebitiiyo netunulidde muwada ne musaasira nku nnyingi nane opposition erabe n'ebibaka ebisirusiru tugenda kiteeza yakuta ekitiiyo n'omusanyu mwageze kuyona kasasiro kujjayo mirambo. Muwada si ye yatwala ssente z'oli akiikirira abeeri simanyi nga muwada yatwa omusango gwa gundi guno ogwa Sebulime family bwero yagutwagwa n'essegi n'atulyamu olukwe ziyatandika okwogerera ebyama omusango n'akutumba bajodawo kimala n'akolomera era Segirinya bimu ku bimuluma kati kanjogera ebyama Segirinya ekimulwazizza n'antaba yamugamba Segirinya nakuloga nakolomera wansi bakonti gatwabonaabona n'omusango mu Uganda bobeera ku mazima bakuloga bobeera ku mazima bikwano bye by'opposition bikuwarana kati ennaku eruma Segirinya kutambulira ku mazima n'antaba yamusanga Segirinya nankubiranga akaaba n'antaba ngambye yandoga era Segirinya bimulwadde bimula muyinza n'okubaamu eddogo iyo muwada omusango tukimanyi ne twako omusango Sebulime twabonabona mwatwa Juliet zawede tumwegaira awerera abana omusango bakaguza kira bakakola ki budayo kale busindika gajo nodobula kamusindika nyo buli abugoberera embizi bidayo gana kabiboneboneke izi kana kabitekeke ekikolimo BFM kinta buli cyo bisobola kulaba bafere kayimba tabisobola kulaba babbi byo bigoberera bugoberezi kati omusango gwabulirawo ogwo gwa Sebulime Sebulime omujiga umanya kaseka kayinza kwa kagutunda lekafuna estate fenna kwetuluma twina muganda waffe case kwa amale point ekiko nawo nzaleka njagala tugendeke wa case nagenda wa case umanyi nawe ochamuka case nze mulese gwa mulese na kamalo somesa abantu kole ite kuyange yaite kuyiyo gwa mulese kubira kadima case bana Uganda bafe abampulira ku BTFM wabagambe dabawo bwe mutave mu kuchamuka leka njogere ebintu byange bwe mulabanga omuntu ng'ajja wano ku radio ku beat ng'agamba Kyagulanyi tasobya simanyi ndya wa Kyagulanyi malayika Kyagulanyi Katonda wali abasono muyita Katonda nzisiri kikola teri muntu mulamu kabe President Biden kabe President Museveni kabe Bobi Wine bwali fuge gwa tali bera Katonda taikisembera wadde empeke ya Katonda wadde malayika ya Katonda tali kikola ki ne waliwo abantu benda bannabi abufuzi abajja kuno ku radio ne bewanyisa ennyo Kyagulanyi Mukatonda nga bazanyira ku bantu tasobya mutasobya principle tagambwako bebasinza ate okumutunda bannayuganda ekizibu kya mbebe opposition abatali bammwe tishoregeza nti opposition abatali bammwe nti aba opposition basinza okukumira Museveni mu buyinza bazanya pasi z'emagezi kati bapromota nagambye bagenda ggulu BTFM kekimanye ampulira bapromota bonna abategesi b'ebivulu Sale musali yabayita ayogere ku ensonga atu bagenda kwogera ku revenue mugenda ddi nze sigenda ali sigenda wakabampaani sigate nga ndi mukulembeze naye nagalo endagaano ne Katonda ne mugamba Mukama bwe ndibanzizemu okuva ku mulamu anzita nga si bantu balikuba abantu bakabampaani tebalina makulu ababodaboda abakuba endu tebalina makulu ezo endu tezirina makulu ne ngamba Mukama bwe ndiddamu okusiseetuka kola ki bwe nali nyingira mu struggle saajingira mulaba abantu kumpaano bakunjagala nakola ndagaano yange na Katonda kati bano kibi kibi ogenda bagende era mbawogira bakole ki naye nze nakola endagaano tisiddamu kwesembereza abantu be Museveni si ntondo nti tosobola kutunula Museveni basale musale mu maaso booti nosigala ng'okyali ku mulamwa kyekikuba bizonto ntiobanga oli solid otyanga bajjo bali abasajja balina eddagala sale musala kutunulira mu maaso bwati n'owulira ekisa ne Museveni kakati ng'oyagala kusigala ku mulamwa gw'abannayuganda tobasemberera ogambe tekikuba baani bazonto banye baalya nze simanyi oba baalya oba tebaalya sibimanyi sogera kalebule naye kibakuba nti zoto yennyini yaze n'ayogera zoto ye yeekubye nagenda naye saalya kakati mbadde nkugamba revenue emmanja era URA engenda kugitwala mu kkooti yantekako n'ekivulu kyali yenisikini ekitali kyange bagaba mmanja miliyoni 4 naye nga bwe ebiseera ebisinga mumataddeko ssente musifayiringa simanyi objections batekeddeko emisolo mingi naye sijja kufunama
Nze sirivunamira gavumenti eno. Era revenue mwagala mutwale buche mwagala. Sijja kubavunamira. Sijja kusoka genda ggulu wa genocide kunyamba. Genocide ande kenfe. Kuba si ye Uganda. Obukadde bina bibakubanja. Mbo alien sikini bakuba omusolo gwa milioni 10. Sikolanga kushoya alien sikini. Muya kamwaji mu Abitex. Abitex ne babanja, Abitex bamanja lukaga. Bambanja obukadde lukaga. Kagende wa genocide. Abitex ayino genda kwa ye president. He is a sitting president. Nze just sina chifo kiri awo. Kali Abitex ba meeting asale, aba meeting nga mukulembeze munne. Naye nze ngenda yo ku capacity ki. Ngo mutegesi muno mulimu gwa mugoba kakati Abitex ye president wa promoter ne Keti bo bayine dembe kwanga niwe baba genda wa Museveni ngaba kulembeze sibanenya ati baba na musa kati omuntu gwennenya nga mukulembeze nga kasita sekitto nga katikiro naye omuntu gwenye yenze bajjo nga ngenda kwogera bindi ku level ki kintu wale wasale ba Museveni Sebajjo awo ne bazonto obanenyeze bayina kibiina kye bakulembera nenda nje gatubere realistic maisha gakogera kabampani bongama nti gwa Abitex oba Keti babbalamu ndi nkulembera ba promoter na mitize salenga mu capacity y'obukulembeze sikola nekati bajjo mukasa Andrew Alphonse mbametinga ku level ki ndi mukulembeze olika fenyere bugga kati kasalenga namuga tugera kugandi n'abantu benchikira mba promoter atenga toli ndi nina group chichi nina sako je nkulembera bwemba mu kifo ky'obukulembeze nsobola okujja nnyo nedda nakola endagaano ne Katonda ziraga Katonda kanfu obwavu kandi akatono nga kekange koli akatono nga kekange kakekako kubanga ngenze okulaba teri mugagga yetisse bintu byansi eno teri agenda nabyo era bazonto banga baalidde bakimanyi mu mutima beekube mu mutima nti bino ebintu si byakolera kabampaane w'abantu byakola ndagaano yo na Katonda ate kankikuyigize kadima ku leediyo Katonda yekayaga bafeva tebakulimba bana batosobola kuba Katonda ekintu kyokola mu mutima munda kyekijja Katonda kiteka ku face nti bajjo mufere base mufere nti abantu abasinga bannabyafuzi abasinga lwaki bafa baavu n'obulaba nti oli yali MP n'afa nga munaku nti aba yazanyira ku bwongo bw'abantu nga kyabagamba sijjategeeza otegedde bulungi that's why buli ava mu parliament abamasiikiini nti yazanyira ku nnaku y'abantu bakola nnyo ebintu abantu babaagala emisana ng'ekiro bakola birala ekizibu kya gavumenti eno nekigiremeza mu buyinza bannanfuusi era ekintu ekisudde Bobi Wine tisitwaga agirimu Bobi Wine yekka baali nabo balina ebigendererwa birala naye bw'ongamba nti Bobi Wine sitwaga agirimu yekka bano bawayiswa mufumbiro wayiswa mufumbiro mutuufu mwali mpuliriza njogera ku level bwe mba njogera sitwaga agirimu yekka be yasindika mu parliament bakoze eki ng'ogyeko bazaako abawogana abaka je bali omoda nku nyingi je bali baki bakoze eki yatute ekiti ekimu kijewo kasasula entumu n'entumu nenda tukyatwalidde ba ate abafere kakati ekisinza okutumala mu sitwaga amaanyi abantu be mwasiga abantu be mwabo obuyinza batuuka eri Museveni n'abagula Museveni yagula b'empibe opposition nga 40% bwino nze muyina abanno b'emupya abasinga bagule Kyagulanyi yamanya yagala State House negino emirandire gyandi muyambi egikolera jjajja kati sobola kuwangula Kyagulanyi omuntu asobola kujjako Museveni nga talina mirandira gino otegedde obuzibu buli bwe tunaakwekanga ebintu bino bannayuganda ennaku egenda bwe bannayuganda bawumba tuutu abasinga percentage ennene naye ate abo tubayamba okubazibula amaaso nti b'osanga Lukwago mpuliza gwe kadima Lord Mayor Sitwaga agirimu bwomu actually bobala abantu abali ku alaali mu Uganda nti tebaagala Museveni oba tebaagala gavumenti baagala jikyusa bali basatu Lukwago Besigye Bobi Wine oba muddaka yandi baani yogera abalala kugambye Lukwago ate kati abasinga bakolera jjajja yogera nkwambaase ageregaddeyo kambaabye oyo sijja muwayiza kuba simumanyi Amuriat oyo wajjajja yogera nandala wajjajja lwaki adda kusaidia eri bwati wajja sekunda kusaidia eri babuzabuzizza abanaku ebbanga ddene ekizibu kya wa DP andi kati nja kuvuma oludde oli alina endagaano lijjajja ate naye muleta mu conversation kati bwe nkuvuma bamukyamu kakati ekizibu ky'eggwanga Uganda ampuliriza ekizibu ky'eggwanga Uganda abaagala okuleeta enkyukakyuka tebasikko basatu kale waganye keizo okwogera mpuliriza kye nkugamba mulamu omulala nga nagenda kumulaba mulala Munnayuganda
this time nkuzibudde amaaso mulekerawo ko akalulu kamukagulanga ne sabbuuni mulekerawo bawanga obugoyo obwokwambala mpuliriza temuddamu kusindika malebe makalu era bannayuganda bwena MP wabanga ajjanga ayogera katimbu yefula ali kusaidi ya Kyagulanyi n'okuvuma Museveni mugambe bajja tugamba olidde bekalu mukole simu muwanike kigwe batu nze ndagidde kati tukole ki muwanikiranga ekikonde waggulu bwe mune mugamba bajja tugamba olidde bekalu omuntu atekubeereddewo nga wakamulonda kalulu ku lunaku olwasooka nakujjukira 2025 ne 2026 olwokuba ayagala kalulu mugambe bajja tugamba olidde bekalu ekyo kivumo ndi kisasulira mu kooti twabigenda kate era mugenda kulaga percentage ya MP yeyongedde abawana ennyo Kyagulanyi n'okuvuma Museveni kwaye password ebatwala mu parliament so singa baali bakikola nga kiva ku mutima tutuyamba abantu bano bave mu nnaku ebaluma ompulira bulungi singa Uganda eri wala era bannayuganda muliriddwamu olukwa abantu abo bemwesiga ennyo ku mitendera gy'obukulembeze bannansi bakwesiga ne bakwawa office nga gwe MP kati Kasasiro yandikubya ati abantu ekiteezi Kasasiro n'atuuka okuyiika natta abaana nalabya abaana nenjagala okukaaba omulamu gwo kirezi gutuuse so tuguyingite nenjagala okukaaba nenge kitezi balina MP balina bawumani MP balina abantu ab'amaanyi balina City Council Authority balina executive director ekitezi twabadde wa ambulance police yatuuse late nga mulina abakulembeze odaba bagasaki ate mwina ataga nti sente zekitezi badde nga bamubbiramu sente nnyingi na contract gye bawa wa Kasasiro nayo yali nguzi okugifuna njagala kiteze Professor Kandera mbaddeyo bantu bange njagala tumutambula empola kakati mpuliza sobola okutegeera n'abawangula Kasasiro y'ekiteezi tenda baga bambuza okugifuna ye Uganda eyo zikambyogere nku nyingi muwadde yandibadde efulamu simanyi gundi member parliament wangu afa ku nsonga z'abakadaama nga ewe Kasasiro awunya abantu bagenda kubanga kitezi kale bafudde accident ne kolera kyalina okusookera Ebola jaino okusookera mini MP gwe mwalonda mu kitundu ekyo muwada yandibadde yatwala ensonga ezo mu parliament yale y'abantu bafudde nga yeresa ekitiyo n'obusenyo politics wa chief popularity oyo mugoyi nja kutugaza omuntu mtakani abantu bafudde bali mu bulumi okola katemba namula yakwa manti omukazi akaaba manti nengo badde n'obudde obutwala ensonga mu parliament Kasasiro agenda kumala wa abantu bange sikunenya muli faddi muli funa dio mutima ogulumirirwa abadako abulisa bazanyirako bya bufuzi mwafula abantu ba wansi capital mamuloza bagenda basi kado obusala bwe mupiwe mufuna yatebitiyo butwala butiye bitiyo biyole Kasasiro tipa tikasasiro yajudde ekitiyo kimuyole ejo gulede elemedwa atatwala obutiyo lokwo yagala amawulire namwe bina Uganda bampuliriza ekiteezi abatafudde mubemwe amagezi tebudabula yatabasirusiru mwe muli kuladi muli kutulatia ekikolimo ky'obusiru mutuletera obubaka obutasobola bayamba olempi wanchukachuka enchukachuka si kyeki enchukachuka kukyusa bulamu bw'abantu enchukachuka si mawulire enchukachuka tebajogera ku lediyo toka ababajja sagala osiru wali okadima Kasasiro najjula kiteezi wawunya nabo nga wakawaita empere wate kifundu wakitandikira nga balinga batayina bakulembeze baidi basite kaso batula mu office eyo kisaka atula butuzi mu office sibaina mulimu gwakola mu Kampala bagambe raje kizibu kya Museveni yalonda bawala bulokwa yasabira nga Pastor Kayanja Museveni mwalonda balokole bagambe bagula yikazi zili kakati Megatron asatu mega mpuliriza kwa government bagula myaka emekema bega myaka cheneunya nti emyaka ekizibu kya Uganda va mu ebyo Museveni balonda abantu nga Idi tawa muntu alumirirwa abantu n'okutuka ku Idi kizibu Idi bamutuka ku ndose kisaka bamutuka ko wa ogende ku office atula mu ayizo kama yasaba lamuzi wa Uganda ogende ku ayizo kama yo winyi doro Idi kizibu bamuwata bandi bamutuka ko tebalina mutima gwa abantu bwesasa mwana oneyo tubona bumanyi bulajja kulede tubona twafadda tebalina mutima gulumirwa bannansi ate bannansi gubasinga nti batuyitiriza okulonda abantu abatabaagala Katonda ebyo nabikola kubazibula maaso nti bannayuganda mukyali wansi omuntu bwajjaga yeyogeza bulungi ku lediyo mulowooza ye munnammwe Idi wa Kampala kisaka nenya muwadanku nyingi MP eri nenya kansala Lord Mayor Mubusi
Lwaki mnalaba amawulire ku NTV mpuliza simubuuka bali bagabako Lukwago yagikayanya siwolereza Lukwago y'amaanyi ge wegali mu kulwanira banakumbuza nti lwaki mugende mujeyo akayivu ku NTV olwanyina lwa mukaaga nga Lukwago agana kisako okuwaba abantu bakasasiro ttenda ne mugamba Lukwago tayagala nkulaakulana ejaga tukiriziganye kadima kiri ku likodi ku NTV na biraba n'amaaso gange n'agamba kisaka abantu bawadde ttenda tebasobola mpuliriza kisaka n'agaana baba muwanguzi oba kiki era ttenda n'agiwa omusajja n'atuuka n'okubalimba Lukwago n'abagamba emmotoka ziri mu Mbaasa Lukwago n'abagamba omusajja muyaayo ne bagaana katagala Lukwago akole ki naye talina maanyi musajja yakoze n'amatama namulenga stress emukutte kakati ze nnenya bano aba parliament ya Uganda kyekizibu bani abalina okulizayininga ku nsonga muwadde alizayininge area MP alizayininge kansala wa 5 alizayininge mukisaka alizayininge atwala wa Kiso ne LC5 we wa Kiso alizayininge Matia Lwanga bwani ne meya wawo alizayininge meya chi bamuyita twala kasikasa meya wawo oku municipality alizayininge Idi na alizayininge bonna ate ngenda kuba abo opposition abasanya ne Museveni zo mmanyi ate sijikoza mutima mubi kubanga bana abo opposition abasanya diru za jajja be basibye jajja mu ntebe okusinga ate abawagira jajja eyo tetugendayo tuli ku kintu kya kutasabula mu kakati Uganda kati gotunulide kiteeze ebintu bingi bigenda okwapeninga mu Uganda olwa bunafusi bannabyabufuzi tebannayuganda baganye okukkiriza nti tebalina mununuzi tebalina abalumirirwa ana bannayuganda baganye okwegatta ompulira baganye okwegatta okumanya nti tulina atufaako twefeeko ng'abantu wala gurupu gye twakola gurupu ya twezimbe egenda kuzibula bannayuganda amaaso tewemwegatta musobola otuuka gye mulaga ekyatukoza gurupu ekubalaga maanyi gakwegatta bamumanya tulina MP omuwumba tuutu tuyina kansalo muwumba tuutu tuyina Idi atafaayo tukoze tyo bizibu kisika ikyalo kino kyakuganya nekyekolera kasasiro oyo ne bokunganya abantu bagende bekolere kasasiro ompulira nga bagamba oyalese byabufuzi polisi yesooka okukwata kasasiro yabadde atta abantu polisi yatuuse leeti nga teyina na big grader kati noweebuuza ndi mu ggwanga ki ndoza bajjo tunanyina kuba LC bonna ngogambe abakulembeze bonna nyumba zendala nino akwaba ba LC bonenya olwumba tutubwerusi baba LC bonenya tebalina buyinza obuyinza buli wa Idi lwaki bakola endagaano ne baziwa abantu ne basinga okuba nina ennyumba zendala byezagenze kasasiro ziyatutte nga baali balina okukeepinga kye bayita distance nga tebali kati onenya City Council Authority nenema kati neme ina makulu ki Idi wani mataliza yininga ate nema butonde bwansi wejane nesengula abantu esengula berubiji esengula beri nasada kanoti yasuka bakitezi nema yaliruddawa wano tuyina okunenya government yona tugiteka ku ttaka naye n'aba opposition tubanenye bave okimanyi nti Museveni atufuze nnyo tetukyawula bigasa mu bitagasa President Museveni atufuze nti tukyawula bigasa mu bitagasa tubeera mu kuvuma buvumi tuganye okudda ku grassroots okujjawo ebizibu by'abantu bobanga go MP wao bakansala wao gendo tuleko n'abatuuze bo tusimye tutiye emyala bana kyabatasoma kizibu kike tuyina niba nansi befuga bokka n'ababaka ba parliament betwala bokka n'abakulembeze befuga bokka tuganye okudda ku mwoyo gwa ggwanga kakati President Museveni agobe kisaka mu nnaku 3 alete competent Idi bino si agamba nti omanyi ekyawesa kisaka omulimu mukwano gwa mama fasile kakati balekerawo okugaba emirimu mpuliriza balekerawo okugaba emirimu nga basinzira ku mikola gyagala mazima that's why parliament ya Uganda yetaga kuvaawo nakwokya bagenda kwata obuwumbi butasoko sirike kadima leka bagenda kwata 5 billion per region mpuliriza kati kankwe bwino bagenda kwata 5 per region ezo billion etano zitekawo ekiteza abantu batafuna mayomba izibagala tola mu eggulu nema ekiba twale eggulu basunsude parliament basembeza parliament kumpi n'omuntu teina makulu basunsude parliament
ne babateeka kankuwe bwino omusajja gwe tokwata konso obubbi bubadde bungi mu parliament ekisajja kyabaye kiki mpuliriza obubbi bubadde bungi mu parliament ne baggala amakubo gonna parliament mwe badde bbira kati ekigamba tugenda ggulu for the first time nakiro bagenzeeyo nti kunoonya sente zibagenda okubba ziyise mu mateeka kadima nti bajega twaspendinga 5 billion baleta accountability fake sente ezo bazirya kadima soko sirike leka nkubuulire leka nakikula mbuzabuza program ogitta kamaliyo point yange sinyonyola gwe nyonyola abantu ti 5 billion ezigenda tule ggulu agamba nti bagenda zibba kakati nabadde ba member ba parliament bennyini ne bagamba ekitwaza parliament up country amakubo omuntu alitubira sente bennyini besijja kugera ku radio amakubo tubadde tubira sente bagazibye osobola bakunyonyola so kamale point kadima bwe bazibye amakubo abagujjukuju ba parliament ne batuula ne bagamba tubye tutya sente kakati kadima kankobuuze 5 billion ezo tesobola kutereza kiteezaawo 5 billion ate gwe sesa gobe kali bwegende ggulu yakatule ggulu emirundi soko sirika kansoke nkubuuze yakatule ggulu emirundi emeka kalwaki etandise kukino wamaze bakwatira mu ngozi kubanga logically nti bye tubadde tubba batubuusira batuguddemu kati katubireko ebweru kati twakolako ekivulu ne MTN kati kankwekizaampa ate njagala ompulirize MTN yampa million 10 nensaba accountability nentekayo ebivulu ebitaliiyo kwana nategera ate MTN tesobola kugenda Kasese tesobola kugenda bundi bujjo nentuke nenteka mute tenti na ebivulu by'empewo ne by'empewo nti tenti wulira ndeka nawe njogere kikuweesesa kati bakamaleyo point nti tenti toseka eno program ya nabu tenti wulira nengamba tenti nagipangisa million 5 ebyuma jaji yabimpera ku million 2 nagamba bukadde 7 wulira soko sirike anti byange zikivulu kyanga alikyakubwanga wulira nengamba ebyuma nabipangisa jaji yabimpera ku million 2.5 jaji event babimpere ku million 7 nkula go obubbi kati kakuyigiriza obubbi abantu mbabba nenkola budget MTN negamba ate bajjo bosinga wakola budget y'empewo kati zebyekya ebyo nambi manyi kuba nali muyaye kati wemba nkusomesa ebyekya ebyo nambi kola nti kakati ekitwala parliament ya Pukantule sikulwanira munansi w'eggulu wabula kulisizamu budget y'abantu batube kati ripoti ekyatuuse ku ripoti ya Ssekikubo okimanyi emikono nenkikulonye ripoti ya Ssekikubo emikono gyabadde gitya mwenna bampuliza ku biiti bino ebyamanza ebisomola bampita mu Kasandi musajja muganda banzika seta bajjo mukono okyamira ku midala gya mbizi abaana batunda wasigala watano ku 10 amalalo sima cementing bwenkola nga disclaimer omanya njogera mazima Ssekikubo bakola reporting epininga magogo yagane ye walivu ekumala emyezi emeka nga takiriza ko walivu n'atambula amawanga gonna gayagala kati mu report muli musoko sirike ekiganyi report yo kufuluma kankuwe bwino ze professor Anita Amonge bamuwa report kiraka kuba kiraka yakola ogugwe Amonge alaba nga report yajiwa speaker ngajiwa speaker agenda okolanga bawe ampuliriza ndeka njogere era Ssekikubo naita speaker kalwacho nsijaye ku radio lwacho kankuwe bwino lwacho atonsijaye ku radio ate gogoberayo gotosanga na baka parliament lwacho nsijaye ku radio kusangana go opposition alebe opposition tramanya bya parliament gotosanga na beni ale mabotosanga lwacho atempa abantu bwino dukayo kati Amonge report ye mukuta akalipo magogo gwagendo soko twale luzira ngati batatwala bampunga ate mbigamba abantu atobijjayo zibaga konsina kye neegu yako kati mataka yo radio ngoyina kye weguyana hize nache neegu yako mutitizi ndikambulira abantu abawulira radio oli amusajjao ono mutitizi muwa bwino tayagala bwino nze njogera nze basibanze bakuba nze bata ulira eno radio CEO akati bweleta professor ati bwenkuba disclaimer anti byange tebya bya radio nkubye disclaimer byange kati report yekutta omukazi engumba mbawo yasooka okugenda eruzira kati oba bifula kito tekane mbibulira abantu jayo konso bitekeyo mbulira abantu ekale before binyome ate muwa bwino tayagala Professor yabala kuweleza tokera ku nsonga tudeko radio wama Professor kasasiro oyo mu Uganda tusobola kubaako kintu kyetumukolamu ng'ogyeko kumukuuma awo otuumi bawa ED proposal najituulira abayindi
bino mbadde njagala okwogera kambyogere idi bamuwa proposal abayini nga bagala mujjanga mu biogas omukazi n'agano ba contract ekizibu kya uganda simanyi kuba ekizibu kya uganda yefe abantu tumanyi kyetwagala naffe kale tukole tutya guno omulembe gwenda kusooka kufa guveewo twete generation empya ebale kuweereza ripooti ya Ssekikubo ripooti ya Ssekikubo mukulu bajjo gyebaleko kinyala obuuza kiri ku sene za palamenti ezo bagenda oyisa gye bagenda otambuza owulira mukulu bajjo mukulu bajjo owulira nguulira sebo nyonyera abantu ezo sente gyosonyo yagenza okuvaayo zikayanira baziyisa ali luddawa obutavaayo kugamba no sente palamenti mugenda otambuza temugitambuza sente mugiteeke wano n'avaayo mu kiseera nga byaggwa dda ne bajeti nga yaggwadde okuyisibwa eya palamenti juko webaze Ssenyonyi wanjise wale baziyisa gyali fayini naye mwebazo zibulookinga ate baziteeka ekiteezi ensobi bbiri tezikola kituufu ensobi yasooka baziyisa gyali kati yazibulookinze tumwebaza olwekyo tugera mwebaza olwekyo naye nati n'abaka palamenti bonna tuteeka omuntu oteeka omuteeka kanyigiriza mbadde nkuba muwada ng'aleeta bipolitikisi bye nze bonna n'obanga oli mu position nkukuba siina mukwano ekyo kituufu mukulu bajjo kyoyogera kiwuliri Ssenyonyi kye yakoze kirungi okubulookinga ssente ababbizi bagenda okubba kati temulina gureda temulina kasasiro abantu balina mayumba kiwe temuziwa abanaku ngani mukulu bajjo nange ekyo kituufu kati Ssenyonyi mwebaza olwekyo Ssenyonyi mwebaza olwekyo kituufu mukulu bajjo kyoyogera ekyo kituufu kati awo kikulagano n'essente ziyitanga bulijjo tetunya gye tumanyi ezo ssente ekibatwala eggulu baagala kuzimba nga beefudde abalina proper accountability mutuyambeko olutalo lutwalira essente z'omuntu wa wansi kituufu kyonanyona fenafena twetwaga tufune obuweereza obulungi naye ssente twebuuza ziyita luddawa nga temuziraba kati ziizo Ssenyonyi azaani makisinze Ssenyonyi omulimu gwakoze kuleeta bubbi bwa parliament ku ngulu bannayuganda musiimeko nga muntu alina kyakoze kituufu ekyo kyoyogera musiimeko Ssenyonyi ku mulembe gwa Ssenyonyi bamongi bafunidde ebizibu kituufu kyoyogera kituufu kyekyo naye nga fenna banamukutu abaliko nga 18 twesangeyo ebuloba forest park tulina oli ku mwana lwaffe enamba ya gurupu gyagisoma wano mwebale kubaako kale ssebo tuleete tujjemu abawumba tutulete gundi alina ebikazi abanyumya emboozi z'okumizigo mukulu bajjo tukira ku nsonga tudde ku radio mukulu bajjo gyebale ku ssebo ngondera ku mutima aloka naye gyebale mbadde ŋŋamba lwaki tokendeeza ka Guinness n'ojja n'oweesimbako 226 naagala kubaweereza temutegeera nja kujja nga abantu generation empyezze ne bwe neesimbawo nga mpereza abantu abatategeera nga mmwe era nyange nja kuba musiru munnammwe kale beera bulungi bwoweereza bannayuganda nawe osiriwala alo bajja kuwa yagina fena gye tukozesa nempulira obusungu puroguramu ya lero ndi munyiivu sabo yogera tudde ku radio bega tuli mu kutondo kagenda kuwandiika ki bagagwo wandiise alo The number you have dialed. Jaga nakaba maziga gazebbe gatroli abadde bagaraganye oli musiru abadde mukambwe sikulimba abantu banyiza bajjo sikulimba abantu banyiza
Alo. Webale kuweereza Professor Bajjo. Ali sebo yangu akoma tudde ku radio. Nze ntwala kusiima nti mbutuufu bukyanga Kyagulanyi president wange ajja tuzibusa amaaso era twebaza Katonda yatuleetera Kyagulanyi bino twali bitegedde tutya mbutuufu naye nalabye Kasasiro nga buutikidde abantu nenkaaba amaziga neneebuuza nti neeyo tewaliyo ba mukunga abantu situke tweterereze eggwanga muve mu byokwekaabya eggwanga mulina muve amaziga tegalina kyegayamba buno budde kwekwata wamu tulyeterereze nga bannansi nga temwesize muntu yenna nekirala Bajjo kyogeddeko ekya palamenti okugenda mu regions tekiina kyekigasa buddakiika 10 era njagala kulanga buddakiika 10 ompembo munjogere buli atya ekkomera n'okumukuba bitabibeera Uganda egendawo abasajja baleke bajja ba palamenti ebweru tubakoleko ompulire baleke bajje ebweru ku palamenti batugaanayo baleke bajje ebweru tubakolereko eno webale sebo Yes, they try to say my. So tudde ku radio yangu wa mukulu Bajjo webale kuweereza naye yangu ako tudde ku radio bambi kakati ababaka ba parliament mbatulekere bajje ebweru tubakube bane bannayuganda mwesondesonde bano abantu tubakube nga tetusosola batulema okumakinga tuda parliament wabula kati bazze mu bitundu byaffe bano abantu tubakube okwona ne sente zaffe ez'omusolo nga tetulina malwaliro tetulina masomero tetulina bikozesebwa bano ababaka tukooye otusiruwalirako bibalema oteesiza mu parliament tetusuubira no bye bagenda oteesa bagenda teesa naffe abantu oba bo bagenda kujeera nga bono ne sente zaffe ababaka ba parliament bannayuganda twesondesonde buli region bano abantu tubasabule kibooko ekitegeerekeka neki parliament kyantaba kibabubisereza abanaku sabo addako tudde ku radio yangu Paul Papula batuba tugenda kumulamu omupya kadima Paul Papula nawe kubamu alo Bajjo jebale ali sebo Bajjo manyi nkugoberera nnyo naye gwanga lyaffe lyafa neewuunya nnyo nti abantu ettaka gwe lyakubye nalabye nga abantu bagamba ne Lord Mayor nga bagamba nti tunyuke tunaatandikirawo enkya KCC erina ba contractors bantu abakola enguudo bonna ekyo kiba kizibu baali badde nga baleeta ebyuma bandi badde bayita joint effort bandi badde bayita unula ne bayita buli kitongole tufunye obuzibu gye mutu yonna ensi zonna endala tesobola kwebaka nga bantu basuze eri wansi abaana ki yadde esuubiribwa ttono nti bafudde naye baali bajjeeyo bannange eggwanga lyaffe neweewuunya naye ate ekindo kino aba opposition bonna abaki bonna eggwanga lyaffe lyetaaga essaala kaddeekumpewo kintu buli ky'omuzika ekisinga countdown
kwebaza bannaffe njagala okubajjukizaako naleetako nomwana Alfiki ne mbagamba nti azze wano Alfiki tugenda banga tutambula ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda 44 mujja mutwegatteko abanasobola ogenda mutwegatteko atugenda kulambula Alfiki omuvubu omusajja mwami kunaleeta waneeja n'akyala so mujje atugende tulambule ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno tugenda kubanga tugenda okumanya ebisingawo kale tugende ku simu eno eya 070 19 75 kakati bannayuganda 019 atugenda banga tutambula muko mujagende kale bajjo bannayuganda kamale kalo kapoiri katono kamaleyo bannayuganda bali ku BTFM mwino mukisano program ya mujagala nnyo temudda mutuweleza bibaka bya parliament bisiru n'ekyo kuli parliament musabe nyeveewo kale gatwala obumbi abiri obwandi badde buyamba region yo 20 billion ng'ekitezi banonya kiguleda kyakubiri ng'ekitezi banonya buyumba omanya mukulembeza omutufu kyandikoze buli muntu ya family zone zafiiriddwa abantu bonna abaliranye kasa bandi badde babakompensatinga ne bagamba gende mufuna wala bwemuzinda naffe ffennyini ababeerayo obube mwena ne babagobayo gavumenti ezo sente zirina budget obumbi abiri parliament bagenda okuzungamu ebweru bumala okubayamba tali muntu abeera kitezi atawunyirirwa kivundu era kadi mulina omutima nze singa nali mbeera kitezi singa nafadda era ekyovala kadima akola ebintu ebimu ne simunenya kuba ava kitezi kulaba kadima nyiiza alina kyakola nenyiiga kubanga tosobola kubanga okunyirirwa ekivundu kiri mu kanwa mugono osigala ng'oli kyekimu sikulimba ekivundu kyekitezi kitandikira mpeererwe kati ekyalo kyonna abantu abaliko bonna ekivundu kyabajjula dda mu bwongo gavumenti ekiraba nti abantu abalina kufiiririrwa abaana bakoze bawulira bivundu nkubuulya ebyalisesanga kadima nze kulaba kadima nkubuulya kituufu zekwasanga wangamba okuleetera gaali yasima ekitezi najjayo nze nsobola okujja ekitezi kubanga muganya okufuna abakulembeze abalumirirwa kasasiro oyo mulaba eyandibadde nga landing site ya kasasiro nga tebatundayo nattaka nema eyandibadde tulagira omulimu gwayo gwekola kakati bannayuganda mwenna mbasaba tukoyo tuwa ababaka abasiru temuddamu kulonda weevu bubajja alagidde londa omuntu amanye ennaku yo tulina enkudi ku LBC nga 18 jetuli tune acidic vocal nga 3 erugogo mugende mu abasoga mulina okumenya record y'abali aba West twatandisa nti music ne sister Charlie tajja antu gakola kate omuganda akikuttemu omusoga akikuttemu omunyankola akikuttemu turabe kulaba gwanga kyali singa obuwagizi kati mugeze musobaza acidic vocal mu ndabe kati tuba kubina fa acidic vocal kanafu tuba kubya acidic vocal kati abada abasoga twadankana ati botulida nyo twadankana kuno tugabala gati abasoga fa basinga amagezi yakoze concert kakati kangende so yaruna mulunga jita mu dakika 10 kale jite ngena gena lukwakwayo twebaza mama Anita Amongi okwagira Hajaruna mubiru yabadde omukunzo w'omukulu w'omukologo yazze medicine ko yalese ani Muhammad se ko yasobumbi obukadde 10 ne yabadde chief mobilizer kankubuze soko sirika njogere mama Amongi yabadde chief mobilizer era yene kosi jitwasinzo okulaba mama aberu nga mama Amongi eriko yajimenye Aruna mubiru concert ye yajudde mama Amongi era yabadde chief mobilizer ne yabadde sponsor weyeso yeso jina soso gendo okulaba mu Uganda mu byafaayo nga bakadde basinga abavubuka obungi yeso jina soso okulaba mpuliriza ate gwambi kwogera aluna mubiru muganda wange njogera mazima yeso jina soso okulaba nafulumye musonga tali mwana n'omwankuye kadima ogera mushoku kwana nasanze omukazi gwe nasanze ebisambi bitereka bisambi bitereka bisambi gwe nasanze yo ng'omwana omuto ate eriso sigirabanga ko mukatonda muggulu maize babula baze eyabadde omulungi w'olunaku yabadde bisambi bitereka nenne baza mozira mu community okuwagira aluna mubiru okukaya bwabadde mu community ngeyina abaana abawala tewabala saaba nabye nalabye bisambi bitereka nalabye bamama Amongi nalabye bakatikiro gama sho yabadde yabakadde yabantu bakulu ojumanya aluna mubiru asinga misa kyemyaka kituufu ojumanya aluna mubiru asinga bamayinje emyaka kituufu kati emyaka gye gyamuwagira bayita abantu abakulu okumanya story yabadde yabyafaayo Sara Kabenge mukwegayiridde mukazi gwa Sara Kabenge va mu ndongo sirika gutokwata ku konso gotankudde mbadde ku bintu byange bya kitezi gones Sara Kabenge emyaka gito ginyuma de kwesembeleza wali music lwaki yakubanga ennyimba zawe kabozi ne igoze ine kikwate misa kisema kola bompulira aluna mubiru wa bompulira chovalaba bangamye mu bwana butobo nabugenda mu nkudi nga 18 obwana bugenda mu nkudi Sara Kabenge yasse show
Abe Mukiibi ye musajja omukadde atava ku mulembe bemusiba amuse aho nokuteka okwefulu kutayabadde ensobi ekyo yadde kubako Abe Mukiibi na Medi Nsereko Abe Mukiibi bamufudde omufu so yabadde perfect yantiru nga Sarah Kabenga aleso obuviri obutiitinge ku stage nayagadde okufuluma ze kimwe kyango bye ku stage amango Sarah Kabenge kubanga ya MC omukazi yagwaka ali expired yabadde matala nga byegate bikwatagana oba yabadde za tuli ku show ya Golden Ekinoni tosobola kudira muntu akola show za Golden Ekinoni n'omuleta ku Serena mbuliriza bye nkugamba Eagles anti bamuteeka eri mu management naye abantu bazze kunyumirwa oleso omukazi n'ebyayogate kyabita Abe Mukiibi namulenga shemu menya Abe Mukiibi nga mulaba bambi he was lost yabuze Aruna Mubiru yayimbye namuwadde 80%. He performed 80%. Aruna Mubiru yamuyimbi anyuma okulaba yayimbye bulungi myaka gye ng'okipinza amaloge okuvumba gatira sente sitata kwata sente ku stage n'enyambala yembinge yange twagigumidde naye nga Aruna Mubiru muyimbi era Aruna Mubiru anyuma okulaba Aruna Mubiru namuwadde 80%. Omuntu abiri ngaleseeyo lwabuyisa isobo kwatira sente sitata kola wita mutaba na malo ngabajjo sitawi nokubanga oli sita kakati omuyimbi wona kuyabadde Catherine kusaasira ina muwadde 95%. Mama Kabina yakuya abantu omuziki ne Katikkiro naawunga kusaasira yabadde performer number 1 performer number 2 yabadde Ronald Mayinja nakaguluke ajigijigijigijigi Mayinja yabadde number 2 Mayinja singate itawuguka Nabera kusemu part Mayinja taliva mu byafa bya music. Performer number 3 yabadde Mary Butter. Namakula. Yakubyo muziki nayo akabasito kachi. Sitaka inakuwa na kabasito. Mary Butter gendo salulu buto. Zati ndi musajja. Mary Butter gendo salulu buto akabasito ako. Oyo mwana sita namulabye jonti sita. Agenda jeka akabasito kamufananya nga abasajja. Akabasito ako kabya akajjeko Mary Butter. Omukazi inabadde manyi nalebuza Mary Butter bali lubuto bati akabuto akakajjeko just kola gym Mary Butter iwe serious artist namba nya Mary Butter yakubye namba nya babadde bayimbi ba gospel Grace Morgan ne Vixen bakoze bulungi namba 5 yabadde Alien Skin yayimbye bannange yayimbye Alien Skin for the first time yade namba 5 Alien Skin ata Alien Skin akyusiza branding kale yo mwana singa yayisa bwato singa fena tumuwagira yayambadde bulungi tiyale sega yayi gano gajo omwani branding omwana yo nagenda kufuuka ekizibu fabata muwagira twegenderezemu natiddemu atandise okutya Alien Skin bwata banga ali munaku semba yo kufa mpuliriza ati wali omuntu wakola ebyamagezi yaze ku stage nga ali smart Bajulio bonna nga bali smart nagende wakati nawe ngo muvubuka nayimba ebya Katonda ngolo muvubuka zemu amagezi ali entukweba sinamwebaza sigo byogera nze njogera Alien Skin najja nayimba yanyimbidde bulungi live Alien bajjawaniso okuba n'olwa sina wanika ebyo byajjajjawo taddamu kumanya sigo njogerera nze kanjogere byange mbimaleyo aliza amazima ekinjagaza kwa Alien nti amazima ngogera nga bwe nagalabye Nomudemba semwagala mogera ka amazima Alien Skin performed very well. He was very smart. Na timu ye yagenze okulaba Katikkiro ngolabe da jeto ngolabe de musajja obuvunanyizi nga akutesebo nga akwata ne noti nawanika zinali manyali ye ntamanyi kuyimba bamukwata bubi abadde ku vocal training kiki abamukwata bubi Alien Skin yayimbye bulungi nnyo Aruna Mubiru chayi wabiko okwaga sibu chayi nina ochamuka nnyo kadi muntu wabanga yobira muleka maleyo this is my time kivuddemu this is my time musikati nyonyola abantu bagala wejeyo Alien Skin performed very well. Big Eye yayimbye bulungi Big Eye yakuye bulungi live Alien Skin yayimbye bulungi Grace Morgan ne Vixen Mayinja naye omuntu yabadde omuyimbi omufolu naku simanyi nokuyimba itakuva mu Moline na Antome afuna obululu awasooka najja ku stage nayimba agayimba getamanyi yabowa taina performance ngojeko mulaba Kabina n'entumbe tolina kira kyowegomba ko Nantume ekifudde muno bwana bwa acidic vocal gera no kulonkinga erugogo buyina talent ne ate bamanyo performing ekifula liro puzzle wenkudi nga 18 agenda kufuna abantu kwa abantu twaso kwanga abantu bona batagenze wa Aruna balinze enkudi abana batugaze nasanza akawale bone kanga se bajjo ngenda mu nkudi era ja kola liro puzzle oja kubula wote kaba vamu ko ogera nyo liro puzzle yogera nyo kwali ku radio vamu bigambo gendo ofune sound ennungi otegekera Abitex ye mutegeso bani
amuyambako buyambi sina nyinyi mbozizo wangambe wajingo Abitex ayambako buyambi lilo puzzle simutegesi Abitex ngabo yamba ku lilo puzzle mwemera abategesi abali mayiga lilo puzzle afune sawu akolera aba kwa lilo puzzle nalabyo bwana nasanza akana kuna ndekanga nagenda mwaba abakadde kakati Molini Nantume ye wade worst performer ku Serena tatawana ngane music na yambo vema abenga sale kabengi ebintu bya session ya de Nantume Martha Mukisa Martha Mukisa ati kati sigena mukuba Martha Mukisa ave ku ya live ade ku CD a performing bulungi nnyo ngali ku CD okusinga live mayimo temwagala mazima ato nonkola ki mpajenze kugamba amazima noyomba nokola ki zibampita Mr Facts kati abantu abasheso babadde babiri Moni Nantume ne Sara Kabenge abubo nenga so yaruna mubiru kusheza ali zibadde kusere esasinzo okunyuma cyo na mubiru so ya musara nakato egumya nga bwegumya bandi kankoyi wino kati aluna mubiru Serena ejjula abantu 12 bayongeddemu obutebe bina nateka mu emeza 75 aluna mubiru ya ina likodi ya Serena kati yankubirako mpuliriza tiketi zawedde MTN yagaddewo Serena ne yatwebaza omutesitesi Keti events bambi improvinze nnyo ye chairman wa promoter actually Keti ye chairman ate gumusango bagende bannaki one kasija boina mu mutima byatande balo zo innocent kakati aluna mubiru shoye Rad muwana shezi bade ku Serena ate yasinze kuyama injo okunyuma nti Karuna kanyuma okulaba mutima gwago omubi okitegera kanyuma n'abantu kasanyusa kaina hit wabikula je mitima gy'abantu dola bali nze kali nawe inamu mutima omubi mbere nawe kati kutogola mutima omubi goyino mutima mulungi nze abantu banjaji ngubana mulungi nze gwange gwa mazima mbasi kwagala ngamba sikwagala kakati conclusive lesho yaruna mubiru kushezi bade ku Serena yemu kuzikyasinze sinalaba osho enyuma nga yaruna mubiru nemukono ati afunye abantu 135 emukono umanyaru na mubiru myaka jamaze gatayima nagende emukono nafuna abawa amanyi netugenda Masaka lyo bagenda era omuntu yenna yabadde mayoga washo Dr. T tukwebaza kazibwe Keti Dr. T mwa producinze bulungi nakabadike bakoze okuleta alien skin ku last moment kakoze mu ekyenjawulo nti abafubuka twabadde represented by alien skin ne abakadde badde bayitiride Dr. Bossa owebonizo batulira talent ye namulebinga muyandi badde muyimbi mulungi sikate bamukotogera Dr. Bossa yabakubanga tebamukotogera myaka je kati Dr. Bossa afunye ekizibu azudde talent ye rate nga natera okufa eyobuyimbi nti is a performer nenalabyenga Dr. Bossa bambi nga byakola byonna emyaka je nengolaba ineddobozi yandi badde good worshipper balaba worshipinga mu church Dr. Bossa teri amusinga kati shoyo aluna yabadde nungi nyeto bayaga bati aluna shoyo yabadde ki nkubulide bye byakoze ki musibe bagise Sara Kabenge Molini Nantume byade kizibu cyo andi bakube musibo ngambe ani yagise Sara Kabenge ne kwefulo kutata sana stage yo nene kuye niye yagezezako okusinga Sara Kabenge yabadde nga dole manyo kubango ngatika de machininga kutola kuba president wa Uganda Sara Kabenge kyabaddeko manyo kwata kadima no mu wa president kakali ngati tunagenda awa ilo ndebo cha China de chikamusango papa Guruneti official yagezezako Guruneti ne Guruneti official muyimbi choma mkomate kado muyimbi genera bidde kakati kankwe maxi abayimbi kusasira yabadde 95 mayinja yabadde 75 awulira Grace Morgan yabadde nkaaga Moni Nantume yabadde 10 Martha Mukisa yabadde 3 25 kwa 3 ande mula yayimbe Mary Bata yabadde 8 ande mula biga yabadde 75 so mali wife Matiyo tumwepankirako biga yakoze bulungi ande mula gotayogedde alien skin naye muwadde 82 alien yafunye 82% kwanga nze nadi subizubira nti alien muyimbi bwate ate nze sina kyemwagaza manyi bwe muwana ebyafango biroza mujagala kudda wanje andi bukatuvudde mu buchayi alien bwakola ekitufu nkyogera ne bwakola ekikyamunkola ki yesterday bana tiyaba na biganga egali yazze sikyangujireta ku Serena wonna naye yakoze andi alien agenda afuka omuntu obuvunanyizibwa ebigaali ebyali bimuzze mabega yazze nga abajulio bonna bali smart nga alien ali smart nayimba naga katikiro namuwa akama yamukubiyaka neba katikiro binako zino katikiro bidanga akamanga ko ngakuwa chapa cha ttaka kakati nega kati alien bamusiza malusu abantu bagambe tugera kubera kufa banange
enamba ya group ya feriziro musanvu 952 93 asatu nga 10 0 95 93 nga 18 guno mwezi gwe tulimu sawa zijja kuba mukaaga lujja kuba nakula Sunday ye week ejja fena bagalo kukyusobola mu afeto gende ku forest ki tuwangana amagezi kubanja katunjaga tugende mu banking sector manufacturing agriculture tujja kwewa amagezi tubere wamu tuve mu mbere embi gitokola ki ene mbere embi fa bayino okujejjamu sindika mega tonaga kudamu okuletinga link lero ngenda genda mu group nzijemu abantu abalina ebibozi by'emizigo kati manja galo nzikirize mtunulira ngenda genda mu group nzijemu abantu abalina ebibozi by'emizigo nteke mbana abali serious kwa group yajjula naye abantu basindike message ku namba eyo tubateekemu emizigo zeziriwa nti mama roda yalwadde ekikulukuto simanye ekinana se tetubyaga group mu group mulimu yateekamu amalalo olina ateekamu amalalo n'entana mu zensimantana kakati tetubyagala mu group mutumalako emirembe fe abantu b'obuvunanyizibwa olunaku lwa Sunday mu Jebuloba Forest Park Sunday sawa mukaaga okuva sawa mukaaga tugende ne badde ngoyita abantu kolere batubayita kati watu namba yangate bampereza nga message ku group kati bamayi kati mayine ko izo kwatu yita abantu enamba ya kusindika tokuba atina mu bwapu coming mulekera okukuba se promoting abuyimbi basija bukubira ekiro nga weba sawa kankubide jjo ala manager sawa 8 no nebasi nina talent njagala promoting na ulidde nakuye bicho wekoza ki ekigalo ndiwe naye tukasija no kago kakati namba je nkuwade sindika ko message zisikwata simu sinze nfuga Uganda simu zikubire musebe kakati nga sinava ku program eno nga 18 mu Jebuloba wanene bulungi ekyatwale Buloba ngene government ya moji mabeja kuloza tuli mbya bufuzi n'abantu ngafa bagalo okujja munnaku bajja kutabanga ba politician group yafe se ya bya bufuzi yakwejja mu bwavu kuwangana magezi na abantu bakubala babawumba totu nga 18 liro paze enkudi fena erobiki nga 3 acidic vocal e Buloba